President Yoweri Museveni asabye bannayuganda abawangalira mu mawanga g'Ebulaaya okufaayo okusiga ensimbi kuno basobole okugatta ettoffaali ku nkulaakulana y'ensi yaabwe. Museveni bano abagambye bakozese obukugu bwe bafunye mu mawanga ago bongere okusikiriza n'abalambuzi okujja kuno eby'obulambuzi bya Uganda biyitimuke. Bino Mwami Museveni yabyogeredde mu maka g'obwa President Entebbe bw'abadde asisinkanye bammemba ba NRM 25 ababeera mu Amerika bakulembeddwamu Boaz Byayesu Kabururu ne Richard Kyabihende Nkuru. Agambye nti ebintu nga tekinologiya amakolero bikyetaaga okuteekamu ssente eziwerera ddala kubanga byangu okuwa bannayuganda emirimu. Muzeeyi Museveni ategeeza nti n'okuzimba amayumba naddala okulira n'amakolero nga Sino Uganda, Mbale Industrial Park, Kapeeka Mukono n'amalala nazo nsonga nkulu nnyo era biyambako abakozi abakola mu makolero ago okufuna we basula. Abakuutidde okwogera obulungi ku nsi yaabwe nga baliyo ku mawanga bongera okwagazisa bamusigansimbi okujja kuno basige ssente. Yaliko President w'ekibiina ekitaba bannayuganda ababeera mu Amerika ki Uganda North American Association Brian Kyesiga abuulidde President nti bafunye edda license ebakkiriza okutwala ebirime katale ka Amerika. Byayesu yebazizza President Museveni okubasisinkana n'amukakasa nti nno byonna bibateesezaako baakubiteeka mu nkola. Gavumenti ezeemu okuttukiza obutwa enteekateeka ez'okkomyawo etteeka erikyali mu bubage erirambika omusaala ogw'essalira omukozi asookerwako gw'asaanidde okufuna ekimanyiddwa nga minimum wage bill. Gavumenti egamba nti etteeka lino ebadde etya okuliisa nga lyandigoba bamusigansimbi kyokka nti bakizudde ng'abakulu bano basusse okunyuunyunta bannayuganda babakozesa okukira akalogoyi ate bwe gutuuka ku nsasula ne babawo obusente obw'omunyoto. Ebibalo biraga nti bannayuganda abakolera mu makolero basoba mu kakadde akamu emitwalo 2 nti naye abasinga obungi basasula bubi nga buli lunaku abasinga basasula ssente eziri wakati w'15 ku 8 ate nga bakola ekiseera ekiwanvu. Minister Mbezi w'abamusigansimbi Evelyn Anite asinzidde ku Sena Hotel mu Kampala kampuni ya T-Cell bwe badde yanjulira bannayuganda ebintu byekola muli TV, woofa, ebyuma ebyoza engoye, essi n'ebirala. N'ategeeza nti gavumenti eri mu nteekateeka ezikomyawo ebbago ly'etteeka erya minimum wage bill. It is not fair for someone to start working from 6 a.m. until 5 p.m. and is only paid 5,000 in a day. And yet, we have given so many tax and non-tax incentives to these investors. So our president has directed and had started a discussion with Ministry of Gender that it should be a tripartite discussion. But we have started the discussion, and soon enough, you will see that the issue of minimum wage would be addressed so that our workers who are working, our citizens who are working in the various factories are paid very well. Anite era atendereza nnyo bamusigansimbi abakola ebintu eby'omutindo nga babikoledde kuno naawe ekyokulabirako ekya kampuni ya T-Cell eyatandise ku nteekateeka eyo ng'esinziira mu kibangirizi kya bannamakolero eky'Embaale. Alvin Wang atwala T-Cell mu East Africa ategeezezza nti omwaka guno nga tegunnaggwako ebintu byabwe omuli TV, woofa, ebyuma ebyoza engoye, essi bagenda kuba nti bajja kubanga tebakyabipangira bupangizi kuno wabula bagenda kubikolera butereevu wano mu Uganda. Luke Wanga senkulu wa Tiantang Group nga mwemu gwa kampuni ya T-Cell era omutandisi wa ssemaduuka wa Home Holdings bw'abuuziddwa gye bagenda okujja ebikozesebwa kiyite material okukola ebintu ebyo agambye bagenda kumujja China kubanga kuno tebiriiko. Right now in our Mbali factory, we are doing the assembly, but in short time, we're going to do fully manufacturing of all the T-Cell products. Raw materials are mainly from China, but we are now still working on how to get more products, more raw materials from local. Like the package, like the things we put inside the package for stability. Commissioner wa Parliament n'omukulembeze w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekya Democratic Alliance w'ekitibwa Mathias Mpuuga Nsamba akoodde abazadde mu ggwanga lyonna okwagazisa abaana baabwe abatuuse mu myaka egy'okufumbirwa n'okuzimbanga amaka amanywevu ate mu ddiini.
Mpuuga asinzidde mu kibuga Masaka mu ekereziya ya Blessed Sacrament Kimanya muwala we Sylvia Nansamba babadde agattibwa n'omwagalwa we Ssaabavubuka w'ekisomesa Mutuba Sub Parish mu kibuga Masaka Jimmy Balungi mu bufumbo obutukuvu n'agamba nti amaka aganyweredde mu Katonda n'omusingi omunywevu omulimu okuwabula kw'abazadde gabeera ganyweredde ddala era gawangaala ebbanga ddene. Mpuuga akubye ku bagole n'abakubiriza obutatambuliza bufumbo bwabwe ku ebyo ebitambulira ku mitimbagano n'agamba nti bangi abeefuula ababi b'amagezi ku mitimbagano egyo nga boogera ne ku nsonga z'obufumbo n'ensonga endala enkulu mu ggwanga naye nga tebalina yadde kye bamanyi. Ngira kusaba abazadde abali wano temuggyako mukono mu kulambika abaana baffe n'okubaagazisa Jimmy ne Sylvia tenyinza okumanya kisoboka tumanyi muwala wange alina essimu naawe essimu Katonda temusanze ku ssimu era nekiragamba temukikubye ku ssimu nkikubidde mu maaso ga Katonda wange mu maaso g'abakabona temufuna magezi agali eyo ku mitimbagano abandi abagawa tamanyirira bamenyeza mukyala bakirengejja ne bakyereza owamagezi makaaga bwe mubanga musobeddwa wetuli ne bakabona bali byonna tuyiseemu mu duniya mama naye mukama ajja babeera amaka gasoboka. Reverend Father John Baptist Kabalwe agasa abagole bano abasibiridde entanda ey'okunywerera ku ssaala nga kyekyokulwanyisa eky'amaanyi eri amaka gaabwe. Nga baagala okwegulira ku ssaala eyo toppi gye yasoma ng'alonda essaala obufumbo bulina empagi bwe busabye butambula. Empagi esookera ddala gye gyegakansusunulire is prayer essaala. Jimmy otegeka buli lunaku buli ku makya okukwata Sylvia ku mukono omugambi wa Nyinazi tuyatuwa abateeka kkumi yogedekere kkumi. Abatuuze ku kyalo Kayunga ekisangibwa mu disitulikiti y'e Rakai abasoma 300 bafunye ku ssanyu olw'okugalagirwa okudda ku bibanja byabwe kwe baali basengulwa mu bukyamu. Omubaka wa gavumenti atuula e Rakai Sarah Kiyimba alagidde abatuuze ku kyalo ekyo okukozesa ebibanja byabwe awatali kubagobaganya oluvannyuma lw'omugagga ayitibwa Ssengoba Kasule okubasengula. Lumba muzeeyi ono ate we naasanga nga mumulumbye njaba siba muwulidde ate ekirungi mulina empisa sibawulidde nga muvuma sigale nga buli omu abadde akolera kyakolera ku kibanja akole ki akole kakati ate bo abapya baleme kwesenzaako muwulidde kale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Abatuuze nga bakulembeddwamu Ssegwanyi Emmanuel balumiriza omugagga Ssengoba okubakolako effujjo n'atuuka n'okubaggyako buli kye baalina. Ffe tuli ba bibanja mwami Ssengoba abasabalizi ne bagimuguza tebamubulira nti kuliko ab'ebiki ab'ebibanja ye ng'ali bweru najja n'atandika okutigomya abaki. Omwami Ssengoba yawangula omusango nga buli kimu akinyoomerera naye tewali oda ntono era ajja kusasula ebintu byonna ffe katusigale ku bibanja byaffe. Mu butuufu mukulu Ssengoba bo abaamukolera ku mulimu gwe baamutomeza. Omugagga ayogerwako Ssengoba mu kwogerako eri olukiiko tabadde na bigambo biwoomu eri batuuze. Ebiwandiiko bye nnina gavumenti bye yampa ttaka lyakola ki kulunda era sirina kirala kye nali nkoleddeko okuggyako okulunda. Kakati yeyo empuuto giwulira kakati neewuunya omuntu najja n'atandika okwonoona faamu yange ng'ebintu byendaba naabwe byogenda okulaba. Gye biggweredde RDC alagidde abatuuze okusigala ku bibanja byabwe era ettaka lino eriweza yiika 14,500 naye kuliko abatuuze abasoba mu 300 ekibaleetedde okutya nti singa basengulwa baba tebamanyi wakudda. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa ovuganya kukola omulimu gwa gavumenti n'otoyitamu ddembe ly'okumanya engeri omulimu gye gugabiddwamu nga munnamateeka Judy Mabaali bw'annyonnyola. Mu bitongole bya gavumenti ne mu zi districts n'ebibuga wabeerayo emirimu egikolebwa oba ebitundibwa
oba services eziweebwa singa wabeerawo ebyo waggulu naye omu kubavuganya be tuyita ba bidders abavuganya okukola omulimu oba okuwa service oba okuguza gavumenti eyo n'atayitamu naye n'asaba okuweebwa engeri akakiiko akasunsulamu abo abavuganya akakiiko ako kalina omuwa ebyo byonna bye kaakoze oba bye kaakoze oba bye kaayiseemu okulondako oyo abasinze banne era ekyo bida bw'asaba ne batakimuwa okuguba musango aganya omuwa asibwa emyaka 2. Omumyuka wakulira ebyemirimu n'abakozi mu disitulikiti wa Kiso Kiza Godfrey Rabi Juma avumiridde nnyo abaweebwa emirimu mu nkola ya contract okuzimba amasomero amalwaliro n'enguudo olw'okulwawo okubimaliriza ng'ate omwaka gw'ebyensimbi guggwako. Omusasi waffe Ssaalonka Masembe abadde naye. Kiza Godfrey okutuuka okunyiga bw'ati abadde mu nsisinkano n'abamu ku bazimba ebizimbe ebyenjawulo naddala amalwaliro okubadde Buloba Health Center 3 awamu ne Lyakasangati n'alaga obweraliikirivu nti ng'omwaka gw'ebyensimbi guggwako waliwo abatannaba kulaga nti emirimu gyabwe balinako kye bakoze. Omumyuka wa Kawoono akinoganyiza nga bwe bawandiikidde edda buli alina kyazimba oba nguudo oba bizimbe by'amasomero okwanguya omulimu gwabwe baweebwe certificate okusobola okusasulwa amangu nga ensimbi tezinaba kuddayo mu kitavu ky'eggwanga anti omwaka gw'ensimbi gusigaza mbala okuggwako. Mu ngeri y'emu Kiza asabye abali mu kuzimba obutasaagira mu mirimu gino nti kubanga bakizudde nti waliwo abamu bezimbira nga bwe balabye ne batava ku bbanga lyabaweebwa nti bajja kuwa alipoota ministry eyabawa omulimu bwe babanga balina emirimu mingi baleme kuddamu kuweebwa mulimu gwonna naddala mu disitulikiti y'ewa Kiso okusobola okutaasa embeera ey'okuzimba gadi b'engalye. Engineer Azizinga yabaddewo ku lwa mukama we akulira ebyo kuzimba mu disitulikiti Engineer Godfrey Ndiwalana naye bw'abadde annyonnyola ebintu nga bwe baze balambula abazimbi agambye nti bakizudde waliwo enkola ey'akasoobo akayitiridde. Asabye buli abali mu gw'okuzimba naddala amalwaliro okugoberera emitendera gyonna egyabaweebwa. Engineer Azizi abajjukiza nga amalwaliro gano gombi bwe galina ebbanga eryagaweebwa nti era balina okugamaliriza mu bbanga eryo. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti Dr. Emmanuel Mukisa Muwonge ategeezezza nga bo bwe balindiridde omulimu omuyonjo ogutaliimu gadi b'engalye yadde evvuunya lyonna kubanga ebizimbe bazimba bikulu nnyo byakujjanjabirwamu bantu. Ddyo eddwaliro lya Buloba Health Center 3 lizimbiddwa mu mitendera 2 ng'era ogwasooka gwawumenta obumbi obukunukkiriza mu buna ate ogwokubiri nga mwe muli okuyoyota n'okugumaliriza kagwawemmense akawumbi kalamba mu obukadde 198 ng'era lisuubirwa okuggwa mu mwezi ogw'omunaana. Kulakya Basaako Masembe wano mu Wakiso. Abatuuze ku byalo Gayaza Fuwe ne Gayaza Nabbowa mu bitundu eby'ekimanya Kabonera Masaka bali mu kibululu oluvannyuma lw'ababbi okusala waya z'amasannyalaze mu kitundu ekyo ne bakuulita nazo. Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza leero era emirimu gy'abantu mingi gyesibye naddala abo abatunda ebyetaagisa amasannyalaze. Abatuuze bawanjagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze kibayambe ku mbeera enzibu eno. Wabula balabudde abavubuka mu kitundu kyabwe bakolagana n'ababbi okutigomya ekitundu nti bakikomye ng'omukono omwanvu ogw'amateeka tegunnabakwata. Maisu Mutebi munnamawulire w'ekyalo Gayaza Fuwe nsaba bekikwatako baziira kisa okuli aba UDCL okujja otuzzaako amasannyalaze. Ababbi bazze ku lw'omukaaga ne babba waya z'amasannyalaze. Omulongooti gubadde gutambuza amasannyalaze ku nnyumba ezisukka 50 ku kyalo Gayaza Fuwe ne Gayaza Nabbowa. Bambi Ebyo nga biri bityo gavumenti esabiddwa okwongera ensimbi mu by'obulimi n'ebintu ebikwata obutereevu ku bannayuganda. Mu mbali ye yasomeddwa omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 gavumenti eby'obulimi yabitaddemu ensimbi ezisoba mu tiriyoni 5 okubitumbula okwetoloola eggwanga. Omumyuka wa Katikkiro w'ekika ky'Ekinyomo Ntamu Alex Kalinzi awanjigidde gavumenti okuteeka ensimbi eziwera mu nkola ya parish model, emyoga, enkola eziyambako abalimi okwekulaakulanya n'ebirala ebiringa ebyo. Ono Alex Kalinzi abadde Bukoto Central mu luka gw'ebuyaga mu ggombolola y'Ekyannamukaaka abadde akwasa abavubuka endokwa z'obutunda ezisobye mu 15.
ebikwatagana n'ebyobulimi awo ngenda okusinga okutunuulira kubanga bannabukoto central bannayuganda omusingi gwaffe guyimiriddewo wa bulimi naye bw'otunuulira gavumenti ne gavumenti yaffe yennyini ensonga y'ebyobulimi tegitufuddeeko otunuulira bajeti yasomeddwa trillion 5 ntono nnyo ku ministry ya agriculture sente ntono nnyo tezina kisobola kukola era nze nkubira gavumenti omulango sente zino zeetadde mu myoga zeetadde mu programs sente okusaasanya obusaasanya bazigabira abantu tezina kisobola kuzza baziteeke mu kugaba endokwa abantu bafune endokwa z'obutunda abantu bafune endokwa z'emmwanyi omuntu agenda alime asobole okwebeezaawo naye sente zino engabire abantu tebazisaamu value. Ntamu era ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu okwatirako abavubuka olw'ebbula ly'emirimu eryeyongedde ennyo mu ggwanga nga bataayaaya. Abaweereddwa obutunda beebazizza Alex Kalinzi okubalowoozaako wabula bennyamidde olw'ekyeya ekisusse mu kitundu kyabwe ekikazizza ebirime.